Weewaawo Kyaggwe TV tukyagenda mu maaso ne programs nga bwe ndaba webale nnyo webaye ddala okubanga otulaba wonna w'osinziira. Tukyatunuulira olunaku olw'abakyala lutegekeddwa wano ku kitebe kya district ey'e Mukono olunaku olwaleero. Nze Richard Sentayi muzzukulu w'erya Saafu. Nina Council Ntwatwa Gerald musajja munnamateeka Jackson. Yes, mu maaso gange nina Council Ntwatwa Jackson munnakibiina ekya NRM ensonga z'amateeka azigoberera bulungi nnyo. Ng'omusajja njagala atubuyire ku bwalaba eddembe ly'abakyala bwe litambula bwe tutuukidde olunaku olwaleero naddala ku ludda luli olw'amateeka. Kakubuuzeeko. Abatulaba ku Kyaggwe TV olunaku olwaleero olunaku lw'abakyala luyitiddwa the Women's Day Celebration Mukono District. Tuli basanyufu nti olunaku luno bwe luli olwaleero obudde bulungi era n'abakyala bangi bazze bali mu kusanyuka ate n'abaami bali mu kusanyukirako abakyala. Lunaku luno lukulu nnyo ate lunaku lwa kitiibwa kubanga abakyala nabo basazeewo nti kati luno olunaku lwaffe sigamba nti emikolo gy'abantu ab'enjawulo lero lw'abakyala bokka nga beenyumiriza mu Katonda okubafuula abakyala. Well, Council olunaku olwaleero we lutuukidde tulaba amateeka weegali agafuba okulaba nga abakyala bafuna obwenkanya. Oyinza kugatunuulira otya mu kulaba nga abantu bano kibayayanira bakituukiriza? Ekisookera ddala njagala twebaze omukulembeze w'eggwanga lino munnamagye eyaganyuka General Yoweri Kaguta Museveni tiyomu eyayimirira n'agamba abakyala balina okuva mu mbeera ey'okunyoomebwa. Nga Museveni NRM nga tannakujja mu buyinza abakyala baali tebatwalibwanga ekintu eky'omugaso mu ggwanga lino. Abakyala baali banyoomebwa nga ne mu maka era mubiwulira abakyala talya enkoko nga z'abaami. Abakyala mu mbeera ey'ebintu ng'ebyokusikira ebyobusika abakyala nga nabo babatwala ng'abantu batalina mugaso kubanga ng'omukyala abonaabona omukyala n'agenda n'akola ne bbaawe ne bafuna ebyobugagga naye nga bbaawe Katonda bamujjuludde n'amugja mu nsi eno bamutwalanga ekyamuli era ng'omukyala bise bisinga agenda nga bwe yajja. Kati gavumenti eno yateeka nnyo essira kulaba nti abakyala nabo babeera abantu ab'obuvunaanyizibwa. Abakyala amateeka etteeka ery'obusika lye bayita the Succession Act libawa enkizo y'amaanyi nnyo. Kati nga bw'olaba nti omwami bw'aba afudde omukyala amaka g'abaddemu n'omwami we etteeka ligamba akutega kwatibwako. Omukyala asigala mu maka ge ago era bwe wabawo ebirala eby'obugagga eby'okugabanya nga bw'olaba etteeka erya Succession Act etteeka eryo mu Luganda ery'obusika eryambika obusika ebirala byonna bigabibwe naye ng'omukyala yasooka mu maka ennyumba tegabanyizwa kibata matrimonial home. Kati then ebirala nabyo kabikola ki nebyegatta. So nti twebaza gavumenti nti ekoze nnyo kyamaanyi okulanga abakyala ebateeka ku mwanjo. Well, tujjagamba nti omwenkanonkano balina obatuuse mu kugufuna naye bagukozesezza bulungi okulaba nga beekulaakulanya. Omwenkanonkano abakyala gwe baayagala bagukozesezza bulungi okusinziira
nga bwolaba ebintu ebitambula mu ggwanga lino. Ate abakyala bw'otunuulira n'okwewola ssente, abakyala be basooka okugenda okwewola ssente. Gavumenti etaddewo amakubo mangi ag'okulaba nga bannayuganda bano ebateeka mu bulamu obw'okwesiima, ebateeka mu nsi ey'okweyagala, ng'ereeta projects ez'enjawulo nga bw'olaba PDM, Parish Development Model, ng'ereeta myoga. Ebyo byonna gavumenti ebireeta okugaggawaza bannayuganda. Era zamula Uganda bwe yali nga Museveni wakajja si bwe yali kati essaawa eno, bannayuganda bangi bagaggawadde. Kakati abakyala beenyigidde nnyo mu nkola ezo ez'okugenda okuyingira mu PDM, okugenda mu myoga. So nti abakyala bo bakoze kye balina okukola, era abakyala bali so active okulaba nga batambula nga tebazze mabega gye babajja. Yes, olina engeri yonna gy'olaba gye bayinza okuba nga bakozesezza bubi omwenkanonkano n'eddembe eribaweereddwa nga bw'ogamba? Tewali mbeera eraga nti abakyala bakolaganyidde wamu, bakozesezza omwenkanonkano bubi. Mpozi ekiyinza okubeerawo kati nti abakyala baali batwalibwa ng'abantu abatategeera. Kakati akaseera kano amateeka galamula kyenkanyi. Kuba bw'otunya amateeka ga Uganda tewali tteeka lifuga bakyala bokka. The Women's Act teririiwo. Kubanga mulimu special groups kati ng'obolaba abaana balina etteeka eribafuga bokka, the Children's Act. Naye abakyala tewali tteeka lyabwe bokka, mbu the Women's Act teririiwo. Kati abakyala etteeka eribagunjula ly'etteeka lyerimu erigunjula n'abaami. Kati okuba nti abaami baakulanga bo banyooma abakyala, kati ebiseera bisinga bagenda mu mateeka, bagenze mu makooti, abakyala bafuna obwenkanya. Kati bafuna obwenkanya bwe bakomawo abaami bagamba nti omwenkano bagukozesezza bubi. Abakyala bavuganya mu bifo eby'obufuzi, era obalaba beesimbyewo nga bamemba ba parliament, obalabye beesimbyewo nga basente ba LC5s, beesimbyewo nga basente ba LC3. Kwegamba nti abakyala bakozesezza bulungi omukisa gwabwe, era okubajja emabega kyekimu ekibakozesezza nnyo n'amaanyi okulaba nga tebadda mabega. Wano mu Uganda tetwaliko kati nga ba Church of Uganda nga bagamba omukyala tabeera bishop, ne kati tulina abakyala ba bishop mu ggwanga wano. Naliko mu ggwanga lya Rwanda wano, meya wa Rwanda nagenda ebiseera nga mukyala. So abakyala bakozesezza omukisa ate n'amateeka galamula kyenkanyi. Waliwo engeri yonna gy'olaba ekyetaagisa okuba nga bakwatirwako okwongera ku kye batuuseeko? Wano okugattako ennyo, abakyala bano beetaagayo ate etteeka eddala. Etteeka eddala wakwatibwa mu mwenkanonkano, naye weetaagayo ddala amateeka ng'abakyala bano abawasibwa ne batayanjulwa, ne batagattibwa, ne batawoowewa. Bw'otunuulira wano ennyumba, ojja kutambula wano ng'ennyumba ezisinga mulimu abakyala waka. Naye nga ddala mu mateeka abakyala abo si bafumbo, naye nga mu maaso g'abantu bafumbo. Abakyala abo balyazaamanyizibwa. Abaami babazaalamu abaana, naye ng'etteeka teribamanyi ng'abakyala. Kati omwami bw'aba avudde mu bulamu obw'ensi eno atambula nga bw'ali, kubanga etteeka lyogera ku mukyala. Oyo omukyala yaliwa, ye mukyala yakeera ku makya n'agenda ne bamuwasa. Oyinza okuba nga baakuwasa mu kastomale kwe kwanjula, oyinza okuba nga baakutwala mu church, oyinza okuba nga bakutwala mu muzikiti. Be bakyala. Naye bw'otunuulira ennamba esinga, abakyala tebabanjudde. Abasajja bakyalina eryo essajja bbi eriddira omwana w'abendi ne limutwala ne limuzaalamu abaana n'akaddiwa. Bw'ava mu bulamu agenda nga bwe yali. So nze mbadde nsaba
nga tukubira omulanga General Yoweri Kaguta Museveni Saabalwanyi nti wabeewo etteeka nti omukyalo ono bw'abeera mu maka g'omwami ono emyaka ne giwera nga5 afuuka omukyala mu mateeka kubanga bangi tebakoze eki tebayanjuddwa bangi tebagattiddwa kisoboka okuyamba abakyala abo nti obudde bwe bwabadde awo abaana bazadde ebidde byamaze ng'ayonoonye busobole nga okubeera nga ali compensated. Ne kanso obudde abwonoona atya nga tulaba batwala tugeze bafuna ebyobusika ebyobugagga mu kubigabana n'ebirala ebiringa. Ebyobugagga babifuna ku mukyala gwe bayita omufumbo. Omukyala omufumbo ye mukyala eyakeera ku makya n'atwala omusajja ewaabwe ne bamwanjula, that's customary marriage, oba yagenda mu church, that is church marriage, oba yagenda mu muzikiti ne bamuwoowa. Kati bano abakyala basigadde abali mu maka abafuba nnyo okulaba nga babeezawo abaami baabwe nga famire ebeera bulungi, bazaddemu abaana abasukka 10, baana 5, baana 2 naye nga tebabanjula. Abakyala abo ne bwe kubanga si kufa nti omwami tafudde bufi ne batuuka essaawa okwawukana, omukyala oyo agendanga bw'ali. So nsaba General kitunulemu nnyo okulaba nga waliwo etteeka tobeera n'omwana w'omuntu omukyala oyo n'obeera naye emyaka egiwera 3 nga togenze kukwanjulwa oba mu church abeere nga akwalifyinga okuba omukyala mu mateeka. Kanso njagala osiibule akulaba ku Kyaggwe TV. Abatulaba ku Kyaggwe TV mwebale okubeera abalabi abalungi. Abakyala tubaagaliza olunaku luno olw'ekisanyu ate era beyagalire mu kitonde kyabwe okuba abakyala, ate era tubakubiriza bongere okwenyigira naddala mu nkola ya gavumenti nga PDM nga emyoga basobole okulaba nga embeera yaabwe ate eyambuka okusuumusibwa. Weewaawo webale nnyo webalire ddala gwe munnaffe abadde atugoberera onawo obadde osinzira. Twongera okujjukiza nti eno ye program nze nga bwe ndaba. Nze Richard Sentayi muzzukulu w'Eriasaf nsibuka Nakasongola. Olunaku olwaleero tusinzidde wano ku kitebe ekya disitulikiti ey'Emukono nga twefumitiriza ku lunaku olw'abakyala lwebasazeewo nti lubeere nga lujaguzibwa olunaku olwaleero. YouTube channel yaffe eri Kyaggwe TV beera nga olikinga, sharinga, subscribinga, ensonga zonna obeere nga ozigoberera. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutulaba. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala. Ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you